Nga Juni 14 mu mwaka gwa 2019 Paalamenti yayise etteeka erikugira amakolero ssaako n'okuyingiza mu ggwanga obuveera obuli wansi w'omutindo gwa micro na 3 erya National Environmental Act 2019. Wabula ne gye buli eno obuveera ekika kino ssaako n'ebintu ebigwa mu kkowe lino bikyakolebwa era bitundibwa kyere mu bifo eby'enjawulo. Gavumenti naddala ng'eyita mu kitongole ekikuuma obutonde bw'ensi ekya NEMA ezze etegeeza nga bw'egenda okusitukiramu okulwanyisa obuveera ekika kino. Kati olwaleero aba NEMA bategeezezza nga bwe bagenda okukolera awamu n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'ebiteekebwa ku katale ki National Bureau of Standards okulwanyisa obuveera buno obutatuukagana na mutindo. There is now renewed commitment to enforce a ban through joint operations by NEMA and UNBS. Although there is a move towards total ban of the plastic materials. Bano bategeezezza nga bwe bagenda okukola ebikwekweto okukwata abaleeta obuveera mu ggwanga, ababuguza ab'amaduuka ssaako n'okuggalawo amakolero agakola obuveera obutatuukagana na mutindo ogukkirizibwa mu mateeka. Abapoliisi mujja balaba nga bakwata abo abamenya abakozesa obuveera mu mmenya y'amateeka. Batubuulidde nti abanaagaana okugondera etteeka baakusasula engassi oba okusibwa emyaka 7. Bw'ona okwatibwa ng'okozesa akaveera akatakirizibwa mateeka osobola okugenda mu kkomera kumalayo emyaka 7 oba okugalwa factory yo oba okugala supermarket yo oba edduuka lyo. Wabula ekibiina omwegattira amakolero agakola obuveera ki National Plastic Manufacturers and Recyclers Association bagamba abakulu bano tebakoze kunoonyereza kumala ku baani abenyigidde mu muze guno. Abantu abakola obuveera obutali kiriya baliyo mu bigaraji naye n'ebyo ebigaraji mu ofiisi yange enagulu wano tubiyina bwe bakolera ebiveera fake. Muntegedde kati nze nsaba bakulu wano baleme okutujja kwa maaso naffe batukozese nga institution tebatera nnyo okutweyama ne tukolera wamu naye ffe tuli ready nnyo. Bano balangidde abagenda bakola ebikwekweto okubeera n'ekyekubiira nga kyekiviiriddeko ensonga y'obuveera obutava mu ddiiro. Tusaba basigale ku mulamwa guli gwennyini tebakkiriza muntu yenna okukola nga ali wabweru w'amateeka, naye bwe baba bazze basigale ku mulamwa kubanga ekyo tukimanyi nti institutions ezisinga obungi ziba ziimplementinga zituuka nesanga bwe basanga omusajja nga yeestablishinga factory eri wali ekola emitendera eweereza bannayuganda emirimu olumu bagala okubalemesa. Ffe bwe tuba tukwasisa amateeka tetumanyi nti ono munene ono mutono ono wa wakati. Ffe tukwasisa amateeka nga bwe galagira. Amateeka bwe gagamba nti bwe bakwata n'akaveera akatakirizibwa osibwa myaka 7 oba ekkolero lyo ne ligalwawo. Aaron Mukama, NTV Akawungezi.